BOCAT TV. Leero. The truth. Now, Bobi Wine bamuganye okudda. I mean, tagenda Bungereza. Teyagenze nga balochinga filmu ye. Kye kino kye nabaddeko. Museven yafuna abalokole ne ba pastor. Buli wabala Bobi Wine nga ayogera. Batambuza enjiri egamba nti Bobi Wine awagira ebisiyaga. Ndi wano okutegeeza abanna Uganda. Bobi Wine alina oluyimba edda lwe yakuba nga luvumirira ebisiyaga. Ne bamubaninga okugenda mu Kenya emyaka 10. I mean okugenda ebungereza emyaka 10. Akyali ku band. Kati ekibuuzo mbuuza. Bw'aba yali awagira ebisiyaga. Bandi badde bamubaninga. Era mbadde ngenda kubuuza abangereza bo tebabiwagira. Ababiwagira. Nze nyina mikwano gyange basiya zanda. Nze mbasekere abagamba temumanyi buwomi mwe. Era waliwo n'omugwe nagamba naye nga muwala ne mugana naye tujje tusibe. Tusibe kale nze nzije. Numbe. Tugenda ali batukobera endwadde ngezo. Numbe. Nawo bonoddayo olikoyita simanya oba Saidi oba bawa mwita Saidi ninga muwala. Ne mugana tujje. Era akyatuddemu. Namugana nze ndi available. Ajagonda. Namugana ndi available. Nze nina mikono let me tell you ensawo yavaawo ey'okuvumirira mbu bisiyaga because SULA wobo oli okola ebintu ebi gwamanyi ne Allahu zitubinkwatako nze Katonda kasa yakola ekitone kikazi ndiwo okucyenjoyinga nange ekitone kikazi kunenjo tagenda ye Bungereza naye ina yabo kati era bandi egenda kugwako kati olaba yenna omulokole kubanga abalokole SULA bafala SULA ndi mulokole tokimanyi nkimanyi uncle wange is the first ordained pastor mu Uganda a church ya Makana Full Gospel Church ye kanisa y'abalokole yasoka mu Uganda. My uncle yasoko Gisumba yabuli abaserwadde enjiri n'abajja mu kyalo yali otaserwadda mu Kampala pasa serwadda mbadde mu bulokole makati kino mpuliriza SULA teri bantu banadini bafala balera nga balokole pastor kasuro labanga oligwe singa nkane cyane nga kati omanyi tugende wali ogambe gwe pastor SULA ogenda kulaba balokole nga odde bagamba tujja pastor SULA yali omusiramu pastor SULA kati ngodda wali ngobaga ngawe muze ngolaba abawala muddeno n'abalenzi eno mukama ngamba abawala mwenna mujjemu empale bajja zijjamu ne kalaawo SULA uzanya kati bali be bakubye emboke eguuni masini okumanya abalokole bafala Museven yaddia ne ba pastor bambega n'ababateekamu oyo omusajja gundi kintu yakuba abanyolo emboke abanyolo musirikale munzijeko zisana bagamba siri munyolo musirikale Museven yaddira aba pastor banji nnyo basirikale bambega kati yayita we bamugamba okubeera nga akoma kati yerabira anti bwebaba onyo yerabira nakuba bukubi atembo twade tukyali awo oweka jansi ngasibira abantu kunjegere ne bakuteekayo naku 2 mbustani akuveemu SULA tuli kajansi ve bunyolo kajansi wano ne Kampala bakutte omusajja nga asibira abakuberezi bonna abawala ate najjako amataala n'abasokola mu sitaani jukira oli bwoti ku muti amataala temuli wekanga sitaani akusokolamu weneka jansi abawala babasiba bati n'asula nga bamusibye naye ekiro osobola okuba esaawa 9 sitaani najja nakusokola ne balowooza akuva mbali ne batandika okusaba sitaani akuva nkumba waliwo omusajja akwetisse teri bantu basiru nga dini y'abalokole nkiyogera kati kino ekibozibozi kyekitambuzibwa kati kye bakoze baddidde bapasa abalokole abamu batambula kati kuba Museven yatandise okuba campaign batandise ekintu bagamba nti Bobi Wine bwe mumuwa agenda kuleeta ebisiyaga mbuuza ate gwe babaninga nga akola ki kwa Bobi Wine tojja mugamba ye alina mukazi we azaala ate yatugamba yali ku TV ya South Africa nagamba naye nze nzikiriza mu ddembe ly'obuntu oli eddembe lye bw'aba ayagala kutambula bwatu I respect that however nze nyina mukyala wange that is me nze nyina mikwano gyange tukolera wamu bagge bagundi nze nolwandira Juli Muteesasira nga bamukuba nambaga tofuna nko mpapula muleke afune empapula oba kyali nze tebinkwatako yes Juli Muteesasira nemwa muleke tu bwe kiba ekitonde kye kyakula kitumuleke nze wisdom nze ndi wano nkugambye era walikiriza oli gwe nkugambye ndi kugamba namugamba tusimbuleyo twegalya mu nyumba tubeere omwo
nzo ngambe nga mbu negwe ekitonde kiri wano mu maaso mbu ate nzireri oyinze buzidomu goma yekiri awo so simanyi lwaki tuludde nnyo ndoza twogere katono nnyo ku kya Bobi Wine e Dubai kuba tuludde nnyo producer tuli mu ddakiika mmeka nze kati kyendabyeko about the show eyabadde e Dubai yabadde ina okubaayo akozi yabadde yakujjayo bannayuganda bali staaka e Dubai ate Bobi Wine n'alemesebwa basooka mukwata ku kisaawe ate bamaze bamutadde ate show bakyusiza venue bakoze batya bagiganye. There are some people benaye nga basanyuse ekyebuuzibwa abannayuganda baagala kubanga nina kye nalabye nga bakyusiza venue bakyusiza venue bajje mu stadium soma bagiyita batya ne badda mu Shema Shayiji egenda kubaayo oba nayo tebagitaddeyo nene bagigana nayo bagigandira sho teyabaddeyo kakati kankubuulira ekiribu kati Museven Agudde Olutalo ku Bobi Wine mu bazungu kati ogenda kulaba atirali kati jukira abazungu Bobi Wine yabawamba kati Museven alabanga Bobi Wine abadde ayingira mu Bawarabu kwa Museven asigaza abantu aba asigaza Abarasha ba China na Bawarabu be ba dictator mu nsi yonna abenjogedde kati Museven walaba Bobi Wine ng'ayingira ate mu Bawarabu alabira dda kati alina muko kati awo wali sente za Museven era buli amukuula kati agenda mukulirawo kyovola abantu bakusaasira Museven yabavaako dda bucha mani yaddayo mu kulunda obumyu naye kaye Abawarabu bagagga kiki baagala ku Museven Abawarabu bagagga wabula Abawarabu baagala nnyo sente z'abantu oba balaze next of kin abasikira kati now Dubai ekolagana nnyo ate n'ensi zi dictator lwa nsonga abo bajja okuinvestinga mu nsi yabwe kyovola Dubai basobodde okuzimba mu ddungu bakyazimba naye tebazimbira ku sente zaabwe kwaba abayaga ba dictator naddala Abafrika kati ate nga abakulembeze ba Afrika balaba bw'otereka mu bazungu mu citizen tebikyakola kati sente zonna baziteeka Dubai kati e Dubai abakulembeze ba Dubai ebintu bibiri balaba ku Bobi Wine ne Museven kwa Museven alina abantu nga mitwalo egyo abatubbye wano abali mu kuinvestinga eri ani gwe tugenda naye aba Museven nene Bobi Wine kyebadde agenzeeko ngayagala bafuna akasente bakawa Abawarabu basasulira abaana air tickets ne okuba bakwata eri bano overstay bagisasulira tofaayo Museven oyerowooza asobola okutuula e Uganda alabe Bobi Wine nga addidde abaana katugaye emitwalo 3 n'abajja mu kkomera ne bakomawo e Uganda omanyi Museven kyabaalabye Bobi Wine akuyeetinze obululu emitwalo egyo bwagenda otandikirako obululu emitwalo egyo 3 Museven tasobola kikkiriza kubanga kankole Abaganda bagamba akwagaliza ekkomera akola ki akwagaliza kufa akwagaliza ekkomera akwagaliza kufa kati Museven singa Bobi Wine kubaana emitwalo 3 aleetako emitwalo 2 okay kwesatu gyonna agireese emitwalo 2 bagenda kusigala nga bakuba campaign muno banayinze yali Bobi yanzije owe Bobi abo tekyetaaga na basaswa bali kuuma akaluluke Museven tasobola kikkiriza after Bobi Wine nga amaze okubeera nga atweetinga Samson Kasumba yagambye nti oli ali ku propaganda nti Museven oba government ya Uganda si efuga immigration za Dubai na wana wa otwanga tunyumye embozi toletanga Samson Kasumba Bulaya ya mulema nadda wano ekyokubiri bamujjeeko ezo mukwano gwange bamubajjeeko 2 ne bamusesemya kati oyo yawuba oyo yawuba tamanyi nti state government zikolagana naddala ez'aba dictator kati ekyo takimanyi Samson Kasumba it's just a call omanyi lwaki Museven yali alowooza kyangu nnyo okuzza lumbuye kubanga musajja avuga ttake dictator wabula omusajja ayagala kuyingira mu European Union kyekyawunya lumbuye nti yasayininga conversion ya 1943 ensi nga ttake titozengayo muntu mu nsi wano gy'osuubira nti onoomuzzaayo agenda kuba subjected to torture kati omusajja ayagala kuyingira mu European Union kubanga abasiraamu Abawarabu European Union tosaba visa kati ayagala abantu be bagende musiraamu nnyo oyo omusajja bamaamire ebifo by'abazungu nga olaba France emizikiti kati mingi kakati yalaba lumbuye nga breakinze nti
tekikyali ku Uganda yokka kyovola n'ettaka erumbuye bamuteyako eggulire lye ku TV y'ettaka nga bamwogerako kubanga abaana banno andu mwenda bavuma obutasoma ne urigani kyebasinga okusoma ye social media balina masters degree bonna abaana ba social banno bonna balina masters degree mu Twitter kakati omwana alina masters degree bagitegeera muganda wange bakeranga ku macha ne basindika emitwalo ng'egyo message ku tweet ya president w'ettaka era nalabye abaana abeerayo nga bamanyi abantu nalabye Kasumba bamuweereza ebintu nga UK we yamulema ne baleereza wali okimanyi ninga abaana nga balina buyinza kati Andrew Mwenda we yavuma abaana ba Bobi Wine tetwasoma ne tujjeyo okusoma era nze nalingaawo ngo junior agamba bano bakakalamu nga bo balowooza tetwasoma nti awaana nnyo mbu yasoma diguli bitaha mbu psychiatrist mbu akutunira bwati n'alaba mbu ekikuluma nze ajja atunule kale junior kakalamu bakyalete wana Uganda balina bakola nnyo bagaye bakola mbuuza balina bakola mu mbwa gwaliogenze omanyi psychiatrist kulaba ntegera ya sulo okulwala n'ogamba ngenze wa dokita ntule bweta atandika okubula ekikuluma waliwo endwadde nga Katonda azireka mu bazungu kati sulo sasula junior akubuulye nti kale kyekinnuma kozi ng'akibuli ono kakalamu kakalamu yasobola okugumiikiriza omugeta sula nze ntule bweta gwe kati ba psychiatrist bameka boolaba wano mu Uganda bw'olumwa ng'oli stressed ogenda bulungo nga bakuwa ekyenyanja ne chips ne kacaayi kali akaka okomawo oli tiiki bw'oba nnyo stressed ng'ofuna omwana bano abaana b'e Uganda ajja bwati akujjako stress n'obanga alabye Swaziniga otegedde kati ng'agenda kulaba Premier League ng'anywamu so nga tumaliriza show ya Bobi Wine teyabaddemu byabufuzi byabaddemu show ya Bobi Wine byabufuzi naye ku kya Samson Kasumba buli muntu yenna yeesiriwaza gweroza lwaki Andrew Mwenda yava ku Bobi Wine gwe histori ya Andrew Mwenda ogimanyi byali bigenze nawala nga batandise n'okujjayo lwaki yeeyagala ova otya ku bwavu n'ogagala bwoti nga bagenda kujjayo na lwaki yeeyagala ate bamwonoonere n'ateekako ekigezo kikyotegeeza lwaki yeeyagala nange balina akakwate ku ayagala okuba ate nabo bakizuula bukulu baali tebakimanyi naye babakubye kati Samson Kasumba alowooza nti abawesitani abafuga wano basobola omwagala ennyo kweza ennyindo n'amatama ago Samson Kasumba kakkana woba olowooza abawesitani basobola okwagala ennyo kale mu NBS bakuweyo shares nze nyina omuntu alina wanu share mu NBS yeewunyisa n'okwewunyisa naye lwakubanga ati Samson baba bakwagala nnyo bakuwe mu NBS share emu alinamu ekifo sawa ina mugobe agambye egwe tola next media tola muzei wa nkini kalisa nga agiguddewo ku body wamulabyeyo body bagiraze wali abantu abali wale zabulijjo mmanyi ku body yali atula kagwanja labulayo ng'oleeta oyo obadde kimusajja bali tola abantu bali wale kagwanja labulayo kati Samusoni bambi alowooza waanaayagala ennyo bagaggawala omanyi mmwe sula mmwe muli wano tomanyi kye bayita bulaaya kulema muntu bulaaya weerema omuntu resort ye last resort eba Uganda kudda ku butaka kyobola basobola okukola kyonna kyakola n'okutta yeyisima ye Samson Kasumba bulaaya emulemye nakati ogamba abaana bakagendayo kati Zambali ali mu America ye wali okimanyi nti mukazi wa Zambali ali mu America so kwoleke Zambali agenda ku holiday oba yagendera ddala kyonna kye kiri ne watadde ate babali mu America abaana nga badduka babawo Uganda anti kakati anti ebintu ensi mugifudde y'abanoogu Zambali kati Zambali asobola okwogera bya Samson Kasumba byayogera ovudde tu Zambali ne Samson Kasumba bw'obagamba okwogera ku Bobi Wine Samson Kasumba alina kusesema why Uganda era resort ye China vuma Bobi Wine Museven omulaba abawestano omulaba ti Samson Kasumba ayagala essimu ya DPC waawo mukubirako kati yeegula Zambali mwana muto ayina erinnya afuna sente nti Zambali omujja ku BBS baamugula buguzi Samson baamugula wa yava bulaaya
yafuna kalangule omwana gwe baguze okujja ku media endala bwakusinga yafuna obufunyi Suna Ben yasinga Samson Kasumba bwekijja mu media bazitowa nti Samson Kasumba ebisera byafuniramu awo NBS sokwa yatenetereza kati NBS wetuze ku ntikko negamba source waliwo kye bayita sourcing we bakusourcinga ngomanyi media mekezi njogereza nenga akakwakuliza akakyagani saagala kuŋŋamba nti nkola okwo nze njagala kuba freelancer nga nzija nenkola nenzija era ze nkolako ezo nyina contract ezo biri awo ziri awo nina BTM nina baba osegedde basibule uliriza kati gomanyi sente ze bampa no yajjeyo musaala gwe aine ngenda kusanyuka nti muzeyi wange kinikalisa akola naka wisdom thank you no genda ku masengeje no gamba next media because but now next media is the best media mu Uganda ekosa abantu ngaebyo ebyaddala nebyalo otuka walinga naba mutemwemanyi and I want to thank him the art of whatever bolabo omusajja kyakoze I don't care center azijjewa nze kyenjagala okumanya nti akoze ebintu bye nti abanauganda meka benda baawo bakuba nabali waggulu ne bana abali wano bali happy kubanga okimanyi SULA tulina amakampuni gaba China nga bonna kuba kusasula 2,000 buchiri nataka ebitanga kati wenda omwana ajja nga alina shame ya sawa 8 lwajja nengo omwezi gugwako nga asika yakamu ekitundu ogamba weyagale osegedde kakati Samson Kasumba Suna Ben amusinga okuzitoa mu media why we badda mu kwogera Suna Ben bamusosinga next media ate firi n'atajja agenda okudda ku New Vision nga bamwongezza omusaala kati oya njagala Samson Kasumba agambye nti ava ku next media tulabe engeri gye bamugamba kati olaba nawe weebuuziza agendewa kwa bani gye yava kugambye takyaddayo kati of the two nti Suna Ben ne Samson Kasumba ani asinga okuzitowa kyovola ba Samson Kasumba tabeera likirizanga byayogera bwabali okuvuma Bobi Wine mumuleke musajja watu ali ku Last Resort nti Bulaya weekulema wokoma wano oyina kwegula mu Westerner kuvuma Bobi Wine naye wekijja mu kuzitowa temuwa mileage Suna Ben amusinga in terms of salary Suna Ben amusinga in terms of kumukanya ku media Suna Ben amusinga SULA wake up otegedde gwe kati kati kikyakole ekyenja kwogera luzungu kale okwogera luzungu ze bw'abayogera mulabanga ruburika wani wabbale Francis kyoka tokimanyi mutya byogera nze wisdom ni mutani w'omulalo binkanga kyoka mbyogera wano gundi asobola okuŋŋamba nti todda wano nga sidda ntya kinikalisa muzeeyi wange nga ngamba sidda naye nyina mugamba nti ze nkutunda bwe nti ndebanga Barry Francis mumutya byogera batakaramba batya byogera so baka baba byogere akale waba mutabani we nkusibula Samson Kasumba mutabani wa Barry Francis simanya bikoze bitya ajje no muhozi nze kyemuwadde kyekyo get the right people if you don't get the right people ogenda kugwa mu nsobi nyingi ate guno omulembe gw'abasoma bayina wesi kusoma nnyo naye gw'ababuufu ojja kuyimirira bw'oti ogambe ndi jeno oli jeno nga abantu bakulabye kitaawo goma katolaba omwana oyo olaba akagaali ako nze saakatuulamu osegete naye ono kati nate wali mutabani wa mugagga asoloka neddafe twagiramu bwali bugaali buli buno w'empira esatu tuladde eno ne tuba n'obwa potibu twabe n'akagaali nga ne wansi waliwo poti naye kakati olaba ono asobola okufunirayo omwana w'akagaali akalala kwegamba kati je n'omuhozi ranka wali ewaabwe ziringa bugaali oli kitaawo ne wakwota banangu ateekako kale eno kigyeko teekako wala amalinze ya Field Marshal ejje kimuwa kyobola bati dinda obukulembeze obulawo buliddawo bamuyite mu military court martial tunyonyole wagijjawa gomanye Uganda ekiriwo commission namba yeyino tuula okuwa omuntu ranka 2 they examine you 3 actually they examine you bajitana batya eyo commission simanyi bitya they examine firi bichi byotuseeko tebagoberera kusoma kokka what have you achieved katolao lo musajja muhanga ali mu Kongo kulwana oyo yene yabamwongera amaranka why ekonga akula newe Olutalo lwa friction teruliyo nekiri nti ali Kongo kwanza Olutalo lwa Uganda lwensoso kulaba amajja abalwana nga bali ku selefi
siraba Olutalo ng'omuntu ali bwa bananga tukuba ADF tulabanga ali ku muzinga nengamba kati mbuli abameka buwalabye Ukraine nga bali ku serebe kubanga Ukraine mundu ya ddala obocha jesi mnakuba sniper nemna Uganda eri Congo abana baba era twakyogera ko ne babagana bulumba muganisi ne baberanga bati ku muzinga bananga mulaba ADF yiri mugira baje tukuba nengo laba miti oba alinga bekwese miti kaisi wala bye no mukuru batulaze ko NBS kwanze je ndaba mawuli ne batulaba mukuru muhanga ngataddewe gundi tenti nene nnyo ali omuntu ngadumira ali mutene ninga katuli bakabi Ukraine teri commander wa Ukraine asana kola tenti anti bano bakopa America bakola base baita base bazikola wansi zibandaki oli na mwana wa mujasi atogikola kungu omulaba imeria gikube bukubi ebandaki era babere wansi mbasibude ku BOCAT TV genda yo subscribing ka wisdom official subscribing mbasibude no surage tamwana omujaso ngayo okole ebye Kongo mbundi jeno BOCAT TV Leero.